Naye bakazi mmwe tewetaaga kooti, tewetaaga kumala budde bwa mulamuzi, wabadde wetaaga kooti y'ekyalo ne bakulya obufiififi. Sometimes we need to give Kama a hand. We need to give Kama a hand. Kama ali busy. Kama ali busy. Misango gimujjuddeko, there is a lot of jam ku table ye. Abantu abamu ffe tulina beekwasaganyiza, mmwe ffe tulina bamaliriza nga kooti yaffe yeetuula ne tugamba Fifi ono wa kino ne tukuwa. Abantu abali mu kitundu omukazi oyo sitaani ye enkazi we yabadde ebeera. You people bannange muyiga okunyiigako. Omukazi yakubye omwana, omukazi yakubye omwana n'empulira nga n'ebiso bye bansala bittuse. Okuba omwana omuto atasobola kuvaamu wadde ekigambo komaaniina, atasobola kugamba nti sijja kusituka, gojja okugamba situka n'asituka, dduka n'adduka. Bannange nga muli bibi bikazi mmwe, muzaala baaki? Mujjengamu embuto ezo. Temumanyi gye batunda bupiira? Temumanyi gye batunda bupiira? Tutandika obbalagirira, tutandika obuleeta ku nzigi zammwe tubugabenga bugabi. Temumanyi family planning jeri? If you're not ready to be a mother, shut the hell up. Funa zipu oteeke ku buwalayo, gibike, muzijjeemu, mukozese family, muwambale obupiira n'abantu bammwe. Omanyi tokya gye watadde ku bazadde abalabye vidiyo eyo gw'olowooza wakubye omwana oyo yekka, naye mukazi gwe watokyalinze buli muntu yalabye vidiyo eyo. Mukazi gwe twakukolimidde, Katonda teyalizemu kuwanna baana y'omwana. Because you're not worth. You're not worth. Mukazi gwe omanyi emitima gy'abantu gye wamenye, omanyi obwongo bw'abantu bwe wayonoonye. Mutuvumaganyiza nga abakazi. Everyone thinks abakazi tetutegeera, nga tetutegeera nnyo. God, mwaga agatima agabi mwagasuubula wa bannange, mulya mmere kitulemejjiwa abaana. And we are suffering olw'ensonga y'amateeka amanafu agali e Uganda ku nsonga ezimu. Mwe abantu nga mmwe mwetaaga kalabba, kuba gwe teweetaaga na mujulizi mbuunave yakujulire. Vidiyo weeri, mbwa gwe weetaaga kukusiba muguwa oba ne bakukubisa amasannyalaze n'ofa mpola mpola. Kibi okwagaliza omuntu okufa, naye mukazi gwe nkukwagaliza okugwa oveewo gwo omumwago tuguwone, abalala bakulabireko. Bannange tukooye, muddira agazibu gammwe ne mugateeka ku baana. Bannaye buli muntu alina ebizibu, buli muntu alina embeera gy'ayitamu naye nga takugambye. Buli muntu alina ekimunyigiriza. Ekonomi tenyiga ggwe wekka, enjala teruma ggwe wekka. Odidde omwana ataasaba kumuleeta ku nsi, gwe wagenda ozunza obugulu bwo n'obupale bwamwe bwe mutasiba, n'ogenda ozaala omwana oyo. Kitaawe w'omwana waaba akubonyaabonya, mbwa gwe genda otte taata w'omwana ove ku mwana. Bakazi mmwe, lwaki muzuukusa busitaani obuli mu mitima gy'abantu? People tagged me. Nengamba bannange kiki ekigenda mu maaso, nti angenda tunulayo nga mmaliriza conference y'abaana. Oh, blood of Jesus. Mukazi gwe yo evil. No wanda oli katono, kakazi gwe tosobola kugejja, olina omutima omubi. Sitaani z'ensi zonna ziraka zituula mu ggwe. Maama kyakola kyewakoze, maama kyalina obuvumu obukola ekyo. Lwaki generation yaffe efuuse ekivumo eri abakazi n'abazadde? There are so many options. Ku mirembe gy'abajjajjaffe tebalina options, bazaalanga newe yabadde alina omwana wa myezi 3 n'alufuna ng'alutereka. Mbwa mmwe mugjeemu embuto mba temuli ready kuzaala.
Bw'oba wali toyagala mwana wali osuubira TV wagenda mu dduuka kusuubula TV ne bagamba bw'one bakana omusajja ojja kuvaamu TV. Bw'oba wali tolirwedde kubeera maama lwaki wali ozaala? Mwe bantu mmwe tukoyo bakwasa ekisambu bambi omusajja amusitressinga obusungu abusiza ku mwana gwe nnyoko kitaawo we yamusitressinga yakkuba bw'atyo obusungu yabuteeka ku ggwe. Naye gakazi mmwe agakazi agayina emitima emibi agakazi agabonyabonya abaana baago n'abaana b'abajja bammwe mwetaaga geyene yammwe nga ya VVIP. Bikazi mmwe mwetaaga kooti za byalo. I am not inciting violence naye nsaba bannayuganda buli ali mu kitundu nga waliwo omukazi atulugunya omwana oyo mumwekolereko. Tuleme kulindanga mateeka mu omulamuzi ali bize omulamuzi amusindise eruzira simanya kitali agende era ate bamulabirire ahead of byalesa akoze. Banaayigadde twefuukire kooti abantu abamu tubafuukire ekizibu. Banange wakubye omwana mbwa ggwe eyabadde akwata vidiyo eno. Thank you, half of thank you. Naye wali badde okwata omukazi oyo ng'omaze okukwata vidiyo ne tumusangako n'ebisago. Naye bamulese mulamu talina wadde enkwagulo. Mmwe abantu b'ekitundu ekyo muli ba Yesu, muli bamalayika. Walitadde essimu wansi toleka bujulizi kube embweyo mukube on behalf of us. Omukube on behalf of the other kids are suffering. Omukube on behalf of the entire world. Omukube on behalf of abachala banoonya abaana nga tebabafuna ng'embwange yeyina omwana naye ng'emuyisanga kasasiro. Bannange nalabye vidiyo saagimazeeyo ng'obuvumu sibulina. Mufune wuzi bw'ebanga family planning eri too expensive nga ne kondomu baziseera. Mufune wuzi mwetunge wansi eyo. Bikazi mmwe mufune wuzi mwetunge wansi eyo. At this point mbakkiriza okwagala bakazi bannammwe bwe kibanga kye kinatutaasa okuzaala abaana ne mubabonyaabonya bikazi mmwe. Gwe mukazi gwe nabadde njagala ne bakumpaamu. Abalamuzi abakyala abali mu ggwanga